nnyo ate wabiyeeza mukama asonyiwa biri ebyasoba bye mwamuyitanga usigalo wapitu ate bye byansanyusanga omuntu okubeera ow'amaanyi kwe kusomoozebwa kw'oyitamu kwe kujjukira ebyafaayo by'ovuddewo olagawa naye ebiseera ebisinga abantu abatajjukira gye bavudde tasobola kumala kati Maama Phina ebyo byonna bye bampitanga namanya nti waliwo entalo z'ennwana namanya nti waliwo abannwana naye kati nentandika okulowooza abannwana kiro zaabwe zikomawa battani oba bali mu grams ngenda okulaba nga bali koota nga ne koota bw'ogipima ziba gramu nga 7 gramu nga 2 awo kati ne ngamba otyo kati ntegedde ekituufu kiriga kubeera bwe kiti kantambuze emirimu gyange so erinnya abantu abasinga bagamba nti zibwa okukola naye ate lyangu nnyo okusuula neebaza Katonda nti erinnya lya Maama Phina lyakolebwa simanyi nti ndikola saakeerako okukola appointment na Katonda oba na misambu oba na lubaale nti muntu erinnya kati ne lyekola lyokka nga siriise nti jangu tukole erinnya namutebi Maama Phina jangu tukole erinnya ne lijja ne lyezimba Uganda ensi yonna ne litegeera nti ono Maama Phina kati oyine bw'ava eri alisuule kyatamanyi gye kyava tasobola kukisuula kati oyine bwajja mu Uganda nayogera ku Maama Phina egambo eddene nnyo ne bwajja namutimako ekigambo Uganda yategeera Maama Phina yaani yakola atya kati nze erinnya nze tu abantu balwana okukuuma amanya kumaitaininga amanya nze erinnya ndekaddeko lyerimanyi olikwasaani baba bamanyi banyirira bali banyirira balimpa be bamanyi seguya tukutumiddeko nnyo eso owesapuli so nze SB4 kiyokugumya nti kati oyingidde ensi y'abalina otandise okuva mu grade yaabo bogamba nti tebalina n'ebirowoozo byange simanyi biganya kuterera njogera kitwogana muzimu togana lwaki tebitereera yerwo ensonga onoonya wonaasiba eno enjegere tewali watambulanga n'ekidomola ky'amazzi anti egenda kucamuka egenda kucamuka ngimanyi yacamukako olumu ne tugidduka ntaana nemubuuza nemugamba tuzze nti tugenda kukola kikuyamba naye okatuula mu yange kati kino kiki wali kiki ekyo kyewaliko si bwe batyo si buli mmotoka